babalimbye babafuganyiza kabaka oba yanonda nga ndi munyarwanda nagamba nti Simon Kayitana namanya ngo ndi umushambo nibwo bwoko bwanjye ate byonna byenajuzaayo saayogera nti nze neddira mpologoma biki naye nayogera nti nze ndi munyarwanda ndi umushambo nibwo bwoko bwanjye okitegeera nagamba nti yoyo omutuufu ate bayirawe abantu abamu tebayinza kitegeera mundaba nga bwenyimiridde wano abantu waliwo amanya agasuka mu 30 ag'abanyarwanda mu bitundu ebyawukanye abamu baali bava ne wano naye kabaka Magulu Nyondo Cuucu Segwanga Musota n'alonda omusajja omunyarwanda gwamanyi tayimirira ku mazima ye Kayitana Simon abamu temumanyi n'olwaleero muntunuulire munetegereze nze muntu atatiiririra gwanga lyange kawabe misana kawabe kiro kebere primary gye nasomerako kebere secondary gye nasomerako kebere university bampita muki munyarwanda ate nga ndi very proud era nkyenyumirizaamu nnyo kati abanyarwanda mbagambye nti Katonda yagaba ki obutuuze abantu be babukola ki nga Katonda yakuteeka wano n'agamba nti ekiseera kino olina okubeera wano omulala n'agamba nti nedda tolina kubeerawo kyokka nga muntu ki nga ggwe mulaba byabwenkanya bannaye tunayogera obulungi ng'abali ku bukodomi ensonga y'eggwanga nsonga nkulu nnyo era tetugenda kutiiririra kwogera ku nsonga zino ensonga lwaki tuvuze amakubo gonna ne tutuuka ku buli munyarwanda yenna ne tubeera ne bawayizeeka nze nasoma nze ntegera bwe nti era bwe zituuka saawa bwe ziti nze ŋŋenda ogendawo nga tolina ggwanga bantu bali mu banyagako bizimbe babatwalako faamu abanyarwanda muli awo mugamba nti fe bino ebintu byaffe wa ng'ogenda waliyo n'osanga akasajja mukama nsonyiwe nga katudde mu desike ne kagamba nti gwe tosaanidde nga kyokka olina ebizimbe mu kibuga Kampala ng'olina okwennyonnyolako n'ofukamira ng'olina ekibanja e Namutamba ng'olina abantu baganda bo naye omuntu n'agamba nti gwe tosaanidde gwani ayogera sisaanidde eggwanga lino kati abantu abamu tebanaba kummanya kubanga nze saagala nnyo bintu byakwesoma okiwulira kubanga abanyarwanda hari ibyo bita kwihesha agaciro kutiyandagaza kudashyanuka kudahubuka ebigambo ebyo ndowooza byonna mubiwulira kye bitegeeza almost biri ku nsonga y'emu kati abantu abamu ne bagamba waliwo ono ayogera nnyo asobola okuyita emmotoka asobola n'okwasa omuliro olumala nga yenda kutoroha twebwe abanyarwanda awigeto youth twebwe tulaba abantu banuuza buliya musore wa undungu mumoji kweli niyo dushaka impamvu zacu gutungana hari uburyo tunyuramo uburyo bw'intore intore za Namutamba abanyarwanda baravuga ngo intore niganya igomba gushakisha ibisubizo nageze ahangaha ne kugira ngo ngere muri ibi bintu noneho kambahereze biography yanjye mbere na mbere jewe mparanira icyo Rwanda muzeyi oyo muzeyi Asoni muzeyi mulabe myaka je natuuka wano nga ndi mwana muto nga ndi n'omusajja gwe bayita Dr. Higiro Ssemajjege ku nsonga z'abanyarwanda nga akyali muvubuka muto so sanze wano kubeera nga nzize kubapoloota no ensonga z'abanyarwanda zitegeera bulungi era nina authority okuzoogerako tumitinze president emirundi mingi nnyo ku nsonga z'abanyarwanda tubagamba abantu baffe tebabawa passport abantu baffe endagamuntu tebazibawa abantu baffe babajjako ebyabwe babatwalako amataka nga bagamba nti mwe muli momboze mwe temuli bannayuganda
abantu ne batuuka ku levo ey'omuntu ogenda ku TV ne ku radio n'agamba nti bano bo balina kulonda bulonzi tebalina kulondebwa era bano bo si baawano mwe Abanyarwanda ne mutuula ne mugamba nti ebyo byaba Simon n'embidde kirabika balina bye beenoonyeza ddala. Abanyarwanda muzuukuke babe maaso. Nze taata wange yafa musajja ng'akyali muvubuka naye ebintu bye nayitamu byonna at least ku myaka gye yafiirako yafa ng'ali hero era nze President Museveni yampa omudaali olw'ebirungi taata wange bye yakola ng'agenda okufuuka president era ng'akyali mu nsiko nga tanaba kubeera president. So siri mu bino ebintu by'abantu bannakigwanyizi abeenoonyeza ki ebyabwe. Tumitinze president ku nsonga zino okumala ebbanga nga twogera ensonga zino nga tubuuza tukole ki. Abantu abamu ne bayimirira nti sebo president ensonga z'Abanyarwanda era nze bw'ozinkwasaako nompa omulimu ziba ziwedde. Nagamba ngukuwadde ebikomaawo. Omulala n'asituka namugaa nze president olaba ensonga z'Abanyarwanda ezo si nyangu naye nze k'omaliriza nompa ekutiya ya sente gwe webake nakasera ebirala obindekere nazo sente nazikola ki kakati naye netunula memorandum tumitinze president ng'emirundi eki twogera ekintu kiki nengamba naye kiki ekiri buzibu ki obuli mu nsonga eno. Waliwo tebo oba ku mmeeza esooka nga bawolereza president bwabeerawo okubba akalulu nga baagala gamba nti liri awangudde ne mugamba naye oli musajja Munyarwanda nga ndi wamu nno n'abantu abalala ensonga eno ey'Abanyarwanda egenda kuggwetya tya ensonga y'Abanyarwanda nzibu nnyo omwana gwe. Abanyarwanda tulina kubeera nga tulwana era kakati mwe baana bato ffe twalwana naye kakati nammwe musigale nga mukola ki nga mulwana. Neŋŋamba tulirwana mpaka ddi tulironda mpaka ddi. Waliwo ekintu ekitali kiki kati Abanyarwanda mpulira mugamba mbu muli basajja bagezi n'abakazi bagezi tulina okutunula ewala netutegeera obuzibu buliwa buvaawa era buggwawo butya. Kati abantu abamu bayinza okuba nga bandaba mu nsonga zino ne bagamba ate Kabaka ye yamusindize. Nedda nze nyimiridde wano nga Simon Kayitana alwanirira eggwanga lyange. Nabagambye eggwanga lya Katonda yalikola ki? Citizenship oba obutuuze. Omuntu ayinza okwagala okubunzijjako oba okubumpa naye okufa n'obutanyagwa. Abanyarwanda balina okubeera bannayuganda kubanga Katonda ye yabakola ki? Ye yabafuula bannayuganda abatali balonzi wabula bannayuganda abalondebwa ne balonda. Bagenda ne babagamba musaba obutuuze genda for naturalization. Okitegeera naturalization bakugamba nti gwe ofuuse mutuuze webale nnyo wakaseera nti gwe ojja kuba omutuuze naye mwana we naye olina kusooka kuweza myaka 3 alina kusooka kuweza myaka 38 naye n'asaba obuki. N'osanga omuntu ng'atudde mu gavumenti ya Uganda mu ofisi ya gavumenti n'agamba Abannayuganda ekintu ng'ekyo. Kati waliwo olunaku lumu lwe nali nenkubira essimu muganda wange Honorable Mukasambidde nemugamba Honorable Mukasambidde ensonga z'amateeka nkimanyi nti ozimanyi era difference lwaki nkukubidde essimu va ku by'okubanga tumanyiganye nze naawe naye kati njagala omberere w'amazima ombuulire kiki kye tulina okukola okubeera nga tufuna ekitiibwa ng'Abanyarwanda mu ggwanga lino. Problemu eriwa nkimanyi bulungi nnyo nti wakwata omusango nga DP kyekimu ku kibiina ekya Uganda ekyali kirina abantu abatono nga FDC ne NRM according to democracy nti be balina okugenda mu East African gundi Parliament naye n'otwala omusango mu East African Parliament era omusango gwo n'oguwangula
nkimanyi bulungi nnyo nti amagezi ge wakozesa nga munnamateeka oyinza okukozesa amagezi nompa solution eyinza okujulula okuyamba eggwanga lyange bave mu bintu by'okubeera nga bali mu buyinike. Ensonga eyo ngendo girowoozaako, mumanye ekyagireeta. Waliwo omuntu eyankubira essimu era kati olwaleero yafunye accident tali wano. Temulowooza nti ndi mu kubifumba bufumbi. Abeerawo Kakiri bamuyita nyama yangu Emma. Yampita n'angamba Simon, gw'osobola okuyamba gw'obadde oyamba ku bantu okubanga bafuna passport, njagala oyamba ono omuntu, ono muwala ayagala genda kukuba kyeyo afune passport. Ne mugamba kale tewali buzibu. Jangu naye ebintu bino bintamye. Lwaki mba nina okugenda mu immigration okunyonyola nti ono munnayuganda ono si munnayuganda ono ki? Tulina okufuna solution eyimiridde. Kati omusajja twali tugenda ku Lwakutaano yankubira ku Mande, ku Lwokusatu nankubira essimu n'angamba nti omukazi gwe mbadde nkuyitira okubeera nga tubamuwa passport yeekumyeko omuliro n'ayokya ne famire ye, era Abanyarwanda 10 bonna ne bakola ki? Ne batebengera ne bagiira mu ki? Mu nnyumba ewaabwe Kyenkwanzi. Bino byenjogera sikola ki? Neŋŋamba nedda. Abanyarwanda tetusobola kubeera mu mbeera y'okwiyahura, okumitinga suicide, okwejja mu bulamu obwensi ng'abantu abatalina ki? Magezi, ng'abantu abatalina kiki kye tulina kukola. Nenkubira mu Kasambidde, Honorable mu Kasambidde, ne mugamba Ssebo, namukubira ate bwe ntyo nga ninga mulage, Ssebo nkwagala, nina ensonga ze njagala tudisikasinge. Buganda wange goyogera. Ne mugamba tusisinganirewa. Nangamba ndi wano ku Sheraton jangu tusisinkane. Ne musanga ku Sheraton ne muyitiramu ensonga zonna n'aseka nangana Simon. Nga Buganda, Bunyolo, Acholi, byonna nga mu bimanyi nti balina ettaka liryawo. Kakati nangamba akagambo ka Luzungu, nangamba loving community. Communities ezo zibeera ziri buli kitundu kyonna zibeeramu. Kakati akawaayira ku bakakola Abanyarwanda ne babajja mu technically ne babalaga nti babawandiise wali. Nangamba nti by the way nina biiru, proposed biiru draft gye nawandiika ku nsonga eno, era sitegedde bulungi oba ensonga zino ziyinza okuba nga zirimu obwa Katonda okuba nga onkubidde ng'ensonga naginoonyerezaako. Ate kakati naawe n'okubira nga oli muganda wange nga yensonga yemu gy'oli mukola ki? Ne mugamba mbidde, kimanyi oyogera nnyo Oluzungu, abantu ne baseka, olumu ne ovaawo nga tebategedde ne by'oyogera. Saagala onteeke mu bintu bya muzannyo. Toyinza kuŋŋamba nti Abanyarwanda batujja mu constitution. Ssebo Simon, bino byekugamba mbigamba ng'ani? Nga muganda wo. Ndi munnamateeka, nansomera Kawaayiro. Nandaga nangamba katika nkusomere constitution ya 1962 buki yali egamba. Constitution ya 1962 yali recognize nti abantu bonna abali wano era abali babaliddwa mu censuses, kubanga censuses zonna nalinzi mutwalidde nga nze ndowooza nti nina information y'amaanyi nnyo gye mutwalidde, nga mutwalidde census ya 1910, census ya 1920, eya 49 neya 59 yakola eggwanga Uganda. Nangamba ebyo byonna byogera bituufu, naye wano kukana Kawaayiro era kyova olaba nti mu constitution ya 1962 eyali ekola eggwanga Uganda, kyova olaba nti Abanyarwanda babakola ki? Babateekamu olw'okuba nti ge amawanga amatuufu agali gagenda okukola ki? Eggwanga Uganda. Ate eggwanga Uganda nangamba nti Abazungu be balikola kubanga be baasala ensalo. So buli muntu yenna Munnayuganda naye kennyini alina obuyinza nga buli Munnayuganda Omunyarwanda yenna bw'ali. So tewaliiwo superiority oba obwegulumivu nti ono yalina okuditamininga ensonga zaani z'ono. Ne mugamba era nasooka nenywamuko ku mazzi.